Yes, batugenda mu bitundu ebyekyotera abasawo ate n'abakulembeze aba disitulikiti eno kyaddaaki baggyewo kalantini abadde ku bisolo olw'ekirwadde ekyabalukawo ekya anthrax oba akawulula era olwaleero ensolo zigudde esookerwako kwa 23 awo ate nga n'enkya ente zakwongera okukaaba abantu bano nga bagenda mu maaso okujaguza eggandalo lya Christmas oba n'okumalako omwaka okutwaliza mu katulabe embeera bw'eri ekyotera eno n'okunyigiriza okwabaddewo olwa kalantini ono w'ebisolo. Abatwala ebyobulamu mu disitulikiti y'ekyotera nga bali wamu n'akakiiko akasibwawo okulwanyisa endwadde enkambwe aka task force bajja envumbo eyali eteekeddwa ku nnyama mu kaweefube ow'okwetala okusaasaana ekirwadde ekyakawulula anthrax nga kino kyatandikira mu ggombolola y'e Kabira ne kibula disitulikiti yonna ng'era kirese nga bangi bafudde nga n'abalala bakyapookera ku bitanda. Omubaka wa gavumenti atuula ekyotera Apollo Mugume agambye wakati mu kwongera okutuula ekirwadde kino ku nfeete baakwongera okunnyikiza obukwakkulizo bwonna obulala omuli okugemesa ensolo zonna okwetoola disitulikiti eno. At least obulwadde engeri bugenze nga bukendeeramu. Mu reports zaffe tulabye tutunaba kufunayo new cases. Ayongeddeko nti balina okwekebejjanga ensolo zonna eziba zigenda okuttibwa. Alagidde abasawo b'ensolo okukola kyonna ekisoboka okulondoolanga ezikyali endwadde n'ezimaze okugemesebwa. Bagenda kusala ebisolo oba ente naye nga balina okubikolera omumereko eyo tuwaliwo ekyokutambuza ennyama kugijja mu muluka gundi n'ogitwala mu muluka gundi. Ssentebe wa disitulikiti ey'ekyotera Patrick Kintu Kisekula agamba nti bajjawo omuggalo guno okumala ssabbiiti 2 nga bwe beetegereza embeera. Kalantini okuba nti tubadde tetutambuza nte, tetutambuza mata era nga tetulya nnyama n'ebisolo byonna ebisigadde. Ono ayongeddeko nti wateereddwawo ebifo eby'olukale amagombolola nga bwe bagenda okusalira ebisolo byonna olwo bannakyotera bwe banaabisanga okubigula era nga buli nsolo yonna yakumala kukeberebwa. Okusala ebisolo byonna tubikkiriza naye ng'ebisolo ebyo bigenda kusalibwa mu bitundu ebyo bye tutaddewo kye tuyita gazetted areas nti ekitundu kino bwe tugenda okusalira. Wabula yatwala eby'ebisolo mu disitulikiti eno Dr. John Lutaaya agamba nti oluvannyuma lw'okussaawo engeri eziwerako okwetangira ekirwadde kino omuli n'okugemesa ensolo zonna eziri mu kyotera kikoze bulungi ng'era tekikyali kya bulabe nnyo nga bwe kyatandika. Olunaku lw'eggulo lwazibidde nga twagema ente 80 mu 3 olunaku lw'eggulo. Bakansala abaleeta ekiteeso kino ku kuteebwa kw'abakinjaaji basale ebisolo boogedde bwe bati. Tuli basanyufu nnyo olw'aba ntubaffe okukwata amateeka ago era bagategesa mu nkola. Tusuubira nti ekiteeso kino kijjidde embudde nga abakinjaaji baffe beewola ssente mu mabanka okusobola okuyimizawo bizinesi zaabwe ne bizinesi yaabwe badde egudde. Abamu ku batambulira mu mulimu guno omuli abakinjaaji abavuzi b'ebimotoka ebisaabaza ente n'abaazi wooteeri ekyotera batubuulidde okusoomooza kw'abadde bayitamu. Ssente nnyingi tuba twazijja mu banka okutandikawo emirimu egyo. Kitegeeza tulinamu n'okufa, tuyinza okufiirwa obulamu bwaffe. Banka zijja tusiba ate tusigale ng'ekizibu tekiweddeewo. Kinfiirizzaamu ssente eziwerako kubanga mbadde nkola mu wiiki nga nkola ennaku 3. Nekati nsanze obuzibu bwonnene nnyo kuba gwe gubadde omulimu gwange. Mu kwogerako n'abamu ku bantu abawangalira mu disitulikiti eno ebategeezezza. Bandigiridde lulinga nga naamale kati yeefuse ya butwa ate eddagala ligenda kuviiramu nnaku. Byamukisa Ronald, Crossroad TV, Omunnyo.